Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gyegatteko weegatte ku channel yaffe eno, likinga video. Nakugamba nti tulina ne Facebook eyitibwa Kyayiti. Kyayiti page gyeri, osobola ogendayo ku Facebook no likinga page eyo nosako kyonna kyoyagala twogereko. Olunaku olwaleero njagala ndagemu abakyala engeri gy'ofumbiramu omwami omuceere ne gumuwoomera n'akusiima. Nkulaga engeri gy'ofumbiramu omwami omuceere ne gumuwoomera, okitegeera nga bwe nabagamba nti jabalaga buli kimu okutandikira ddala. Tutandike na bino byonna okuteeka mu muceere. Ako kayitibwa Asmati piraawo masala. Okalaba ndooza Asmati piraawo masala, okalabye kanjawulo ku buli obwa bulijjo. Oyo Simba akanzaali kayitibwa Simba. Ako kayitibwa Leiko, ndooza mukategeera Kaleiko. Leiko ndooza mutegeera bulungi oyo ye. Ako katungulu nako mubutegeera bulungi, katungulu. Ako katungulu ngera bw'okalaba, okitegeera. Eyo eyitibwa ennyaanya. Eyo eyitibwa ennyaanya nga bw'ogiraba. Oyo ayitibwa kaloti, ndooza mutegeera oyo kaloti. Nkulaga ebyo ebigenda okugenda mu muceere gwe ngenda okulaga nga tugufumba wano. Oyo galiki gw'olabye, ogwo mudalasiini, ogwo baguyita omudalasiini. Ate oyo ayitibwa green pepper, ndooza mutegeera bulungi green pepper. Wakawoowo mulungi nnyo. Kakati bino ebintu byenkulaze byonna bigenda genda mu muceere gwe ngenda okufumba. Ngezaako bikulaga omanye birungo ki byonna okuteeka mu muceere gusobole okuwoomera oba okuwoomera omwami wo, okitegeera. Kuno ku channel eno nabagamba nti nja bateerangako ebyo by'olina okukolera omwami wo, kwegamba osobole omwekwata, omwami asobole okukwagala, nawe kennyini n'okwewuunya okyewuunye olw'ebyo by'omukolera, okitegeera. Bikagamba nga bimusanyula. Ogezeko mufumbira emmere ebe ng'emuwoomera. Kati kaloti olina kumukola bw'otyo, kaloti ye nga bw'omulaba, olina kumukola bw'otyo okumuteeka mu muceere, okitegeera. Bw'otyo bw'olina omumukola. Bw'oba tokalinaako afazaayi tomuteekamu, naye bw'oba okalinaako ng'okalina mukole bw'otyo oba omukola, omuggyemu ensana eyo nga bw'olaba. Kakati tutandise. Jjukira oba oteekamu butto mu seffuliya, naye butto omuteekamu olina kusoosamu butungulu ne bujja bulungi nnyo, obutungulu nga bw'okiwulira. Bwe bumala okujja ate nga tebusiiridde, okitegeera. Bumala okujja teekamu ennyaanya, ze ziddako ze zookubiri. Ennyaanya nazo zijje bulungi. Olaba ziyidde, awo n'olyoka oteekamu kaloti oli gwe tubadde tukola, kaloti n'oteekamu kaloti. Tusooka butungulu ne bujja nga tebusiiridde, n'ozzaako ennyaanya, n'ozzaako kaloti, n'ozzaako oyo gwe bayita green pepper, omutegeera, omulaba. Ennyaanya ezo zirina okujja ne zijjiira ddala, ne ziba nga eziwulidde ddala ne musigalamu supu. Ennyaanya ne zijjiira ddala nga bw'okiwulira, okitegeera. Onoofuba okulaba ng'obifumbira ddala bijje bulungi. Kati nga bw'obiraba bitu bitandise okujja, kwata galiki oyo nga bw'omulaba, musekule nako kasuulemu, ofuna empeke ng'emu, kuba kati nze awo nabadde nfumba bikopo 2, okitegeera. Binabadde nfumba eby'omuceere. Kati yo nafunye empeke ya galiki gye nataddemu mu bikopo 2 eby'omuceere, nataddemu mpeke y'emu eya galiki. Naye fuba okulaba ng'ebintu ebyo bijjiira ddala, okitegeera. Bwe ziba nnyaanya zikutukire ddala zijje bulungi, obutungulu bujjire ddala bulungi, kugamba tusigazeemu kawoowo, okitegeera. Okitegeera kyo kiyige bulungi nti ebintu ebyo birina okujjira ddala oba ofumba muceere ng'oyagala gubawoomere, oba ng'oyagala ofumbire omwami ekintu ekigenda omuwoomera, kwegamba aleme kuddawo nakugamba nti kangende mu wooteeri, abeere nga takyegomba mmere ya mu wooteeri, ng'era n'wabeera ku mulimu awulira ayoya mmere yo ajja agirye, olw'ensonga nti ogifumba bulungi n'emuwoomera, okitegeera. Tujja kulaba ebintu byonna engeri gye bifumbibwamu, bye nnaaba nsobodde nja kuba mbibalaga. Kati oluvannyuma nga byonna biri biyidde bulungi, kwata akanzaali ako ke bayita Asmati, Asmati piraawo masala, kanjawulo ku kali. Era ako akanzaali ako ke bayita Asmati ako ak'omuceere ko kagula nnusu 5 mu maduuka, abasinga tebabulina, naye osanga akalina kaba ka nnusu 5. Ko kanjawulomu kuba buli obwa bulijjo bwe mumanyi bwa nnusu 2, okitegeera. Obutera ogenda mu nva
naye kano ak'omuceere ko kanusu 5 kalungi nnyo okitegeera kawoomesa omuceere era n'osanga omuntu atawoomerwa muceere n'agulyako nga gulimu akantu ako awoomerwa nnyo ne yeewuunya bwe butyo bwe bufaanana ng'obadde obutaddemu okitegeera bw'omala obbusaamu teekamu ne kasimba naye tosaamu nnyo kangi kajja kukaawa teekamu akatenti n'akasaanidde kasimba ekisinziira kale bungi bwa muceere bw'ofumba okitegeera nga bw'okalaba okubajjukizaamu bino tufumba bya waka okitegeera kati w'omala teekamu Royco okitegeera kwegamba Royco yalinga yasembayo kwebyo ebintu nkujjukiza nti bino ebintu bye nkulaga bye tufumba muceere gw'ogenda okulya n'omwami wo oba n'abaana bo nga 3 4 5 okitegeera kale tugambe nti ofumba omuceere gw'abantu 10 oba 8 oba 5 okitegeera naye ng'ekikunze ne tunuulira kimu gw'omukyala fumbira omwami wo ebintu ebigenda omuwoomera okitegeera kati womala obbisiika bulungi ng'olabye nti biyidde bulungi ennyaanya zikutuse bulungi yiwamu omuceere ogukalange bulungi osobola ogisaffe ogiteeka wansi n'osooka n'ogukalanga bulungi nnyo okitegeera mbabuulira bulungi nnyo mbagamba nga bwe nabagamba nti enkwata y'omusajja gw'omukyala engeri gy'olina okukwatamu omusajja n'omunyweza wabula si kubeera okugamba nti omubulirawo bulizi bigambo byokka naye ebintu bingi ebibalemesa abasajja abo ne babaddukako oba ne banoonyayo abakazi abalala obukyafu enfumba kikulu nnyo enfumba enneeyisaayo enjogera okitegeera bintu bingi nnyo ebiremesa omusajja kwegamba okubeera ng'akufaako oba ng'akuwa singa omusajja omukwata mu nkwata entuufu n'obeera muyonjo gwe kennyini n'omufumbira n'emmere eyo emmere emuwoomera okitegeera ojja kulaba ng'omwami wo akufaako nnyo akwagala nnyo olw'ensonga nti by'omuwa byonna bimuwoomera okitegeera enneeyisa gy'olina okweyisaamu ng'olina omusajja omufumbira emmere kacaayi kamufumbire nga kalungi nja kuba mubalaga caayi ne kweno kyano nja balaga enfumba ya caayi entuufu kati ekirala omuceere ogwo pima amazzi kintu kikulu nnyo okupima amazzi tomala gayiwamu tujja kujjukira nti ekikopo kimu kigendamu ebikopo by'amazzi 2 ekikopo kimu kigendamu eby'amazzi 2 kati pima amazzi ago mu butuufu bwagate tofumbisa amazzi gookya fumbisa amazzi agannyogoga kale gano aga bulijjo ag'ekidomola okitegeera bw'ofumbisa agookya kya bulabe nnyo kuba go gaba gayidde ate ng'omuceere kyolaba nti buli kaseera obeera oyongeramu ng'olaba tegunnajja ate ng'amazzi gakalidde kale n'olwekyo fumbisa amazzi amabisi okitegeera katolako omuliro bwe guba gutandise okutokota ddira omuliro ogwo gukendeezeemukko ne waggulu funa akasaniya okateekeko nako oyiweko omuliro oyiweko amanda kwegamba gubeere nga gufuna ebbugumo wansi nga gufuna ne waggulu ate togutabulamu okitegedde togutabulamu guleke gwo ojja gutabulamu omulundi gumu ng'amazzi gaweereddemu ddala tegujja kusiirira gwe pima amanda wansi omuliro nga mutono ne waggulu oyiweko amanda g'omuliro okitegeera kayindoozi ogulaba ogugwo obulaba kati gukaze gugwo guweddemu amazzi ngutabuddemu okitegeera tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko nga bw'olabye ebyo bingi ogenda biraba ebigenda okuyamba ebigenda okukuma amaka go gabeere nga manywevu nga si byakozesa bintu nto bye babagamba ebitalina makulu just enneeyisaayo n'ebintu by'okolera omwami bye bikuleetera omwami okwagala oba okukukyawa n'atuuka n'okunoonya abakazi abalala bajja omuwa ekyokulya ekiwooma oba ekirungi kati fumbira omwami omuceere ajja kugulya naye ajja kukusiima okitegeera yabwe ekityo bwe kiri YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko likinga video yaffe genda ku Facebook otekeyo kyonna ky'obuuza nja kuba nkuddamu kuno ku YouTube siddirako sijja kukuddiramu ku YouTube kuba message siziddamu comment mubeere bulungi baagala